byogerako nkakasa nti Dr. Kizza Besigye agenda byogerako ate mu ngeri entangaavu ennyo, so saagala kubipreemptinga, saagala obaolyawo okusala ku byandyogedde. Twayogedde ku nsonga ya Mwami Museveni okuba ng'alonda bayesmaani be okuba nti be bakulira akakiiko ebyokulonda, akakiiko akalina okuba nga keetengeredde. Ekyono kya buswavu naye tekirina twewuunyisa kubanga Mwami Museveni kati buli kaleya ak'ensonyi agenze akeeyambula, naye kitukoze bulungi kiragize ensi muntu ki atufuuka olunaku lwaleero. Twayogedde ku lukiiko olugenda maaso olwa non-aligned movement oluli mu kugenda maaso olutujere mu nnyonyokati. Enkiiko bwezityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu tteeka, kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe. Sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga, tuba tugenda kufuna omukisa okulaga bye tulina, ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalcha zaffe n'ennono zaffe. Bannayuganda baba bagenda kunyumirwa, naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri Bannayuganda. Mulabye nti bizinesi ezisukka mu 3,000 zatataaganyiziddwa oba okugalwawo. Amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa, amalala gamenyeddwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa, naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu kyogamo. Mulabye gavumenti ya Museveni wekozesa ssente empitirivu ez'omuwa omusolo nga baddaabiriza enguudo, naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri y'agadibe nga lye. Era nkakasa gye bujja mugenda kutandika okubiraba mu mawulire, sikando ku sikando, ono yabbye bweziti, ono yakozesezza bweziti, n'ebyo mubadde mulaba ku social media muze mubiraba. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko olwo nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita, kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaniriza ali wano. Kale n'okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga, wabula munyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe, naddala ffe abasasula omusolo bannansi. Olwaleero ebigambo byange njagala bisimba mu kubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza, ndi wano kubakumamu muliro gwekalakaasa. Tuli wano ffe be mulaba mpozi ng'omukufu avuddeyo nabyega, naye tuli wano bakumamu muliro gwekyanga. Mwanyenanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba oke baba bazizza omusango badde bakumamu bantu muliro ye kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka. Njagala obbajukiza mwenna Bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution. Etulagira ffenna, tetukunga bukunzi wabula etulagira. Si mulimu bulimu bwaffe wabula buvunaanyizibwa bwaffe, kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obugoberera constitution, okukozesa engeri yonna yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Lweru ffe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki? Naye nga ffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola. Mbadde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati, twasimbula dda, ne tubadde tukyasondalo, ne kati tukyasondalo. Nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi.
omulodi w'ekibuga kyogedde tetuli wano jasigata bibiina byabufuzi tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda kuba oba oliawo ezo ensonga tetunazikwataganako tetunazikanyako naye kyetukanyako ekiri important nti ffena buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba toassociatinga na political party yonayona naye bw'oba oyagala ensi yo bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders nga si ba MPs tebakulembera bibiina byonna byonna tebalina yonna yonna gye bassociatinga politically naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako bannaye temubitulekera bino si byaba politician bokka buli munnayuganda kikakatako Dr. Besigye yakitugamba luli njagala no kibajjukiza leero bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gye kulemberwa gwe musiru asinga kibakakatako olunaku lwayo tetusobola kutambulira makubo gaffe kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako olunaku lwaleero mulaba amakubo gaffe bwe gali mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi nti muli bulungi mwawulidde minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya nti temuli mu kunyigirizibwa njagala obbagamba kunga temubisinikayo in fact munyiige tukyogeddeko wano era njagala obba nange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakaasa mu ddeme asobola kyosobola okukola mu kkubo eryo kikolemu oba osimbamu kitooke oba okolamu ki eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakaasa mu ddembe bannange mwekalakaase constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna kyonna mu mateeka njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano tilwandibadde tetuyiriiwo mukimanyi bulungi nnyo singa baatukubye dati ya gaasi naye kubanga bali mu kuteekako feesi baagala okulaga nti bakkiriza n'abaopposition okusinkana kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise mukozese eno chance mubalabise bw'abawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banaamulabira mujja kulwawo okufuna chance eno endala so yonna yonna gy'oli munnayuganda oba oli omukuffe oba toli omukuffe oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu labisa mu ngeri yonna yonna esobola oba owanika kipande nga bayitawo